era nyina mukwano gwange munene mu ggwanga lino yaŋŋamba ekigambo juzi yaŋŋamba nti abadde ansaba pite mikwano gyange abanene tubeeko bwe tutuula tusonde ssente eziyinza okubaako kye zikolera famire ya Richard. Ebiseera ebisinga omuntu baŋŋamba ekigambo nga kinene simanyi mwana okulira waawo, naye namugamba it is a good idea kuba naye yakyogera lwa bulungi, era kati alinda olunaku lwe namugamba mikwano gyange tugiyite, era y'omu kuba n'abeerawo tubeere oba mu Serena oba mu Imperial Royal oba mu Grand Imperial oba wa oba mu Africana, tusonde sente esobola obaako kyezikolera famire ya Richard. Naye kamwanukula olwaleero nga Richard teyasondasonda bulamu bw'abantu kuwaayo baweze obuweebwayo ku lwange, sirisondera mwana wa Richard. Bw'oba oyagala zikubire Yesu, he gave his life almost the same way Jesus gave his life a ransom for us all. He gave his life willingly, a ransom for me. So fena twakifunamu, naye sisobola kusonda kintu kyonna nga noonya fiizi, noonya kubazimbira, noonya ki ekiyinza okunsondesa. Kyegambe nti okusooka nali mu bibuuzo, kati ndi mu kwebaza bwebaza. Katonda oba yandekawo nga nsobola okubaako kye njogera eri ensi yonna, ensi yonna neeganyirwa, nsobola okulemwa abantu 6 Richard be yandekera, abaana ab'obuwala 4 n'omwana ow'obulenzi 1 n'omukyala, nsobola obbalemwa. Ddala mba ndi mwaka obuntu bwe nzire wantu neŋŋamba nti tusonde, kubanga bye beetaaga tenayinza bisonda, biri mu myaka mingi. Nkiddemu bye beetaaga famire ya Richard biri mu myaka mingi tebabisonda mu lunaku lumu. Demand zijja genanga zijja paka lwendi wasiza mutabani we. Kati ekyo kisondo otya? Nebe balisaba mutabani we ente 10 ng'agenda kuwasa, nja kuba aweera nja kuziwaayo.